العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى هو محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وبعد. بغنا بالتيبوا bwetwali tutandika ekitabo kyaffe kino eky'ettawhiidi tuzze tutambula mpola mpola batugoberera mu darusu ez'enjawulo. Leero katusomeko ku kye bayita arriddatu wa aqsaamiha wa ahkaamiha, omuntu ebijja omuntu mu busiraamu oba ebintu ebifuula omuntu okuba nga takyali musiraamu, emiteeko gyabyo giri emeka n'ennamula entonotono ku zo. Agambye arriddatu lugha arrujuu wa fil istilaahi nahwi, agambye mu lugha kitegeeza arrujuu okuddayo. Omuntu wagamba nti nzirayo abaddayo, kyekiyitibwa nti okuddayo, omuntu naddayo mu bubuze. Wa fil istilaahi, naye mu njogera y'ennamula ya sharia, hiya kufuru ba'da al-islam, nakyo kwe kubanga omuntu ajeema n'afuukira ddala omukafiiri oluvannyuma lw'okubanga abadde omusiraamu, yaani n'afuuka omujeemu. Qala ta'ala, Allah agamba mu surati eyitibwa as-surati yaani surati al-Baqara, atugamba atya: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, n'omuntu yenna n'ava mu ddiini ye, n'addayo n'ava mu ddiini ye, n'alutada, n'afiira ku mbeera y'obujeemu eyo gy'afiiriddeko, fa ulaika habitat amaluhum, Allah kyagenda okukolera ddala agenda kubeera ng'ayonoona emirimu gye gyonna, agisangulewo fi dduniya wala akhira, ku dduniya wano ne ku akhira. Wa ulaika ashabu nnar, era oyo agenda kubeera muddu w'abantu b'omuliro, hum fiha khalidun, omuliro ogwo ng'agenda guwangaalamu buwangaazi bwe lubeerera lwonna. Naye agambye mu kyo wahiya aqsam, namwo mulimu emiteeko. Aqsam, emiteeko mu kyo mulimu aqsam, ne aqsamu zaakyo arba, giri emiteeko ena. Arba aqsam, arriddatu bilqawl, okusookera ddala mu miteeko egyena kwe kubanga omuntu ava mu busiraamu na kigambo, oba afuuka omujeemu na bigambo ng'akozesezza lulimi, si kuba nti wabula ng'akozesezza lulimi nga lutya olira by'ayinza okukozesa n'ova mu busiraamu ng'olina kuddizibwayo. Ekisookera ddala bilqawli, na bigambo, kasabba Allahi ta'ala au rasulullahi sallallahu alayhi wasallama, ng'okuvuma Allah subhanahu wa ta'ala n'omuvuma oba okuvuma nabbi we Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, au malaikatihi au ahadu min rusulihi, oba okuvuma bamalayika oba okuvuma omu ku babaka Allah be yatuma, au idaa'u ilmul ghaibi, oba okutandika okukoola nti olaba ebyekwese ebitalabika banno bye batalaba, au idaa'u nubuwatu, oba okutandika okweyita nti nze ndi nabbi, ndi pastor, ndi nabbi gundi kaza wa kaza. Kasita ebyo bitandika nti nzikibwako obubaka n'otandika obyogera oba ovudde mu busiraamu. Au tasdiqu man yudda'iha, oba okubeera ng'okakasa yenna nti agamba nti nabbi n'omukakasa n'ogamba
tiddala alabika oyo nabbi kasita obyogera oba omaze okubanga ova mu busiraamu. au duai ghayru llahi au istighathatu bihi fima la yaqdiru alayhi illa Allah, oba okutandika okusaba ekitali Allah kibenga kikuyamba n'otandika okusaba balubaale bamukasa bakiwanuka abalongo fima la yaqdiru alayhi, ng'obisaba ne ku ebyo bibitasobola bisajja byattu baafa tebalina bulamu ate g'osaba lubaale yabaakuwa obulamu olwedde naye yafa. bw'aba muntu eyamuliko yafa kuba kati yentegeerayo golooza oli eyafa ye yakomawo naye si yaba aliwo sheitaani kukulimbalimba guli guba muzimu oli aba yafa ate gwe gujjambu ate gukuwa obulamu ate gwe gwalemererwa owa oli nnyini waagwo obulamu ate guwe ggwe. kale entegeera eyo neebanga nfu ddala. oba okusaba ebyo bye bitasobola nabyo byennyini illa Allah, okujjako Allah yawe obulamu yawe emirembe yawe essanyu yaleeta buli kirungi kyonna. au listi'adhatu bihi fi dhalika, oba okusaba mbu bikutaase. eyo nno ebeera muntu kubeera ng'avudde mu busiraamu atya na bigambo ebyo kutandika byeyogeza nsaba bajjajja nsaba mukasa nsaba abalongo n'ofugamira wansi w'ebibbo. embeera ng'ezo Allah zitutaasa. arriddau bilfi'li, omuntu asobola okuva mu busiraamu nabiki nabikolwa. kasujudu lissanam, ng'okuvunnamira amasanamu, washajaru oba emiti, oba wahijra oba amayinja, walquburi oba entaana, wadhabuhu laha, n'okusala ng'osala ku bitalyani, osala lwa lubaale, osala lwa mukasa, osala lwa kiwanuka, lwa balongo mukola emikolo. wa ilqa'i lmusaafu fi mawatini lqadharatu, n'okusuula Qur'ani ng'ogisuula mu bikyafu osobole okusembera eri shitaani. wa amalu sihiri, oba okukola eddogo. wa ta'allumuhu, n'okuliiga. wa ta'alimahu, oba olisomesa. wal hukumu bighayri ma anzala Allahu mu'taqida halluhu, n'okulamuza amateeka ago Allah gatassa ng'olamuza. mu'taqida, ng'okakasa nti nno gali halali, nkugamba ng'olina okulamusisa. ntegerekeka eyo ensonga bbiri. arriddau bil itiqaadi, okuva mu busiraamu ng'ovaamu lwanzikiriza. ka itiqaadu shariqu lillahi, ng'okuvaamu mu kugatta ku Allah n'ekintu ekirala. au kwekutya ng'ogamba nti Allah ng'omugattako ekintu ekirala. osinza Allah toyinayo akakomo akakutangira, osinza Allah oyinayo ebirala ebikutangira, oyinayo ebirala byosaba omugattaka. au anna zina, oba okugamba nti mazima obwenzi, wal khamru, n'omwenge, wal riba, ne riba halali. kasitookera ku makya n'ogamba ebintu ebyo biri halali tebiri haramu. omwenge, obwenzi, okwewola emaali ya riba mu banka. au oba anna al-khubuz, oba okera n'ogamba mazima omugaati oba chapati ekiriibwa kyonna Allah kye yahalalisa nti kiri haramu. kasita nakyo ekyo kyogera obusiraamu oba obuvuddemu, kasita oba n'enzikiriza eyo mu mutima nga baakugamba ekyo kiri haramu, tolya byennyanja, tobiyingiza mu nnyumba yo. abashiriku balina ensonga zaabwe ezo. amaliriza au anna sola ghairu wajibu, oba omuntu okugamba essola teyisi yatteeka nga tasaala, ye musiraamu ali awo tasaala, agamba essola si yatteeka, tebagikaka bukasi ku muntu oyo, naye abatali musiraamu yeetaaga kuddamu ttoola shahada kuyingira busiraamu. wa nahawu dhalika, n'ebifaananako ng'ebyo, mimma ajma'u ala halluhu au harramatuhu, au ebyo Allah byeyaziiza ne byeyagaana nga gwe obikyusa ate ensonga ebyeyaziiza obigamba biri halali, ate byeyagaana
atogamba bya halalisa atogamba biri haramu. Agambye omuteko ogw'okunwa الرداء بالشرك في شيء مما سبق كمن شرك في تحريم الشرك أو تحريم الزنا. okubanga oddayo bishaki ng'omuntu okubaamu okubuusabuusa fi shay'in mwekyo kyonna mimma sabaka man shakka fi taharimi shirik, omuntu ng'okubuusabuusa naye alabika shiriki ono teyamuziiza lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde lwaki yabitonda ng'olinamu shakka. Bagambye shiriki Allah tayagala kumugattako ng'okyalinamu okubuusabuusa muli nti naye wembikola ng'abasiraamu beegundi babikola ne wava obusiraamu osanga omusiraamu ate yalina essaba ate yeseeka nga yabikola okyalimu okubuusabuusa, oyo mushiriku tomenyeka naye. Tegerekeka tobuusabuusa mu Allah kye yaziiza oba okubuusabuusa kyolwalika obwenzalla teyabuziiza. Wal khamru n'omwenge gulabika tegwaziizibwa. Oba okuhalalisa Allah kyeyakola ki nga we twagambye. N'olw'ensonga eyo nga mmaliriza mu bufunze bw'obutawanvuya, omuntu yenna akola ebintu ebyaba avudde mu busiraamu, ensonga esookera ddala emutaasa z'ensonga zino ttaano. Al istitaabatu murtadi, alina okubeera nga yeenenya akola tawuba. Fa in taaba wa raja ila al islam fi khilali 3 ayyam qubila minhu dhalika wa turika. Singa yeenenya nadda mu busiraamu, Allah akkiriza okwenenya kwe era omuntu oyo alekebwa. Naye singa iza aba ayatubu wajaba qatalahu, singa aba mu nseera muzo obusiraamu n'agaana, tegerekeka n'agaana okwenenya, omuntu oyo yattibwa ku lw'okuba aba atandise olulumbagana nannyini nsi eno. Kubanga man baddala diinahu faqtuluhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba omuntu akyuka n'ava mu ddiini ku bino bye mbagambye wammanga, omuntu oyo mumukole ki? Mumulwanyise paka wadda bwagaana mumukole ki? Mumutte. Tegerekeka agambye yamnau, omuntu oyo aziizibwako ye ku ye emmaali ye okutuusa weyeenenya nadda. Ate omuntu oyo era bw'afa ng'afiiridde ku bubumbwa obwo oba afiiridde ku bubumbwa bw'okubanga avudde mu busiraamu, omuntu oyo fa innahu ye taziikibwa, fa innahu la yaghsilu tanaazibwa nga musiraamu, wala yusalla alayhi era tasaalirwa, wala yudfinu fil maqabir al muslimin era taziikibwa mu limbo z'abasiraamu. Ye tumuziika mu limbo ez'abamufaanana nga ye, oba emabega w'ebbali eye wataziikibwa basiraamu. Eyo nkomerero y'olusalosalo Allah n'amubonerereza eyo yekka ne tulema mugatta mu ntaana z'abasiraamu kuba abakkibwako azaabu kullu yawm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsaba Allah atuweemu ebyokuyiga mu nsonga ezo.